Abagala forensics mumpuliriza bulungi nnyo twagala tugende bulungi nnyo wabula forensics ono bwe tugenda okukola olwali omugenda mwenyigiramu tusoma kigambo ku kigambo tukiyige bulungi nnyo era buli omu ovuwano ng'okoze eki ng'otegedde mbabuulire lwaki Museveni atega bomu lwaki akikola kati njala tugende mu forensics eya vidiyo eno gye baliriizinze tuleke twambule Museveni ekisookera ddala bano be batutega bomu obalaba abo be batutega bomu obalaba abo be batutega bomu abo ono alina olubuto lumulinga ono oba kisawo ovuga paati tumulabe oba ayonsa sima gundi oyonsa laba ono olubuto olumungale wansangi bano batutega bomu n'ono yennyini ono Frank Mwesigwa kati omwogezi ono ani abadde IGP abaddani kati ono oba kisawo ovuga paati olubuto olumulinga entumu ya kasasiro ayina mabeere alinga ayonsa kati bano batega bomu waloboola bano abo batega bomu abo kati njala tugende mu video eyatuleese olwaleero ekisookera ddala mwenna okuva ku makya abadde bagoberera ekintu ekyo katusooke tuddeyo mabegako omwaka oguwedde birthday gye nakoza najja ne mbagamba nti Nyando Yosoferi yali yeetegese okuba abantu bomu Namugongo olw'okuba nti nagikola ng'enkya Namugongo teyakubayo bomu yageze nga pressure mulinye bulungi nnyo ne bateeka okuba abantu bomu kati njala tukwata empola video yali nga tugenda mu forensics sawa yakulabisa mwenna mu nsi yonna abalaba bomu ezitulika ezitegekebwa mu nsi yonna tugenda kukwata video nga tujibiramu abantu aba babiri ekisookera ddala omuntu yandikubuuzizza ekisookera ddala omuntu yandikubuuzizza poliisi egambye nti omuntu eyabadde gobadde banoonyeza ebbanga ddene y'omu ku bwala abadde bagenda okukola obutujju mu Uganda soko bambuulize bwe muba mumanyi emyaka ebiri emabega mumanyi amanya ge ekifaananyi kimu kimanyi mubadde mukola kyo mukwata ebbanga eryo lyonna kyekibuzo ekisooka mbadde mukola kyo mukwata ebbanga eryo lyonna ekyo kiwedde mugenze ne mutugamba wano mu kiwandiiko kyammwe kyengendo soko okuyitamu ne mutugamba wano ono Chris Magezi yagambye bw'ati Kampala Tuesday 3rd June IUPDF counter-terrorism unit this morning intercepted, neutralized 2 armed terrorists in Monyonyo, a city suburb. It was an intelligence led by Operation and Security Services (ARE) Atla to ensure the Martyrs' Day celebrations proceed without disruption. The general public is urged to remain calm but vigilant and report to the security services any suspicion individuals object to activities activities for immediately attention. Chris Magezi bw'ati bw'ayogedde. Bw'amaze okwogera bw'atyo katugenze mu forensics bw'amaze okwogera bw'atyo kansooke mbasomesa ekintu kino mukitegeere bulungi nnyo olwaleero nina ne kafulumu ampadde wano voice ye nooti ye ngenda gibaterako mujjuire bulungi nnyo ng'analayizinga ebintu bino omanyize kye nayagala kugula abantu maaso buli muntu akozese expertism ye okuwa abantu public information. Ekisooka mumbuulize Chris Magezi n'omwogezi wa poliisi be bayita abatujju bomba badde bagitwalawa. Be bayita abatujju bomba badde bagitwalawa.
ekibuzo ekisooka. Ekyokubiri, bw'omanya nti omuntu gwo alina bomu ne mutegeera nti balina bomu, lwaki mubagoberera bugoberezi? You have been following them. Lwaki omuntu nga mmanyi nti alina bomu mugamba nti mbadde mbafollowinga kuvaawa, temwogedde location gye mbadde mbafollowinga? Ekyakubiri. Ekyokusatu, Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ba foot soldiers bonga temba followinga kulaba activities zaabwe mbakwate mu action. Just mugwa bugeni bakidnapping ne mbatwala. Lwaki mututte time following abatezi ba bomu nga temba butumbudde location gye bavudde na destination gye badde balaga? Nchiddamu mufunye time following wa bomu temutubulidde gyavudde na gyabadde ne mufuna time followinga. Lwaki mba mugenda kukwata president wa foot soldiers temba following kulaki kibagenda kukola ne mubafuna obujulizi? Ekyo natwe mukibulidde ne mubadde mu following abantu bano awo temuyinawo kabonero wadde n'akamu. Lwaki waliwo kyebuuzizaako ebyokulabikako nga bino kuba tugenda mu maaso? Katutwale ku byokulabirako nga bino. Singa omuwambi ajja n'awamba omwana kye tuyita kidnap, waliwo dde poliisi nti egoberera omuntu kidnappings omwana nga poliisi emugoberera be gyamutwala? No, it is impossible. Police doesn't follow kidnappers. They just arrest there and then. Kuba tebalinda kumanya gye bamutwala. Mwe mwajja wa guts ezigoberera abatezi ba bomu nga temutubudde gye bavudde ne gye badde balaga ne mbabogoberera akakobeda akokusatu nawo mukagudde. Kankwe ekyokulabirako ekyokusatu. Singa obeeraawo gwe ng'omuntu n'omulaba ng'aga nti anzenyera kunywa obutwa nnette, osobola okutulawo n'otunulya omuntu engeri gy'anywamu obutwa amala obunywa afe olyoka omugambe nti ndekerawo tobunywa? Mbadde nga tulinamu stoppingira waawo ng'aga nti ngenda kwewa obutwa n'obumuggyako. Kati poliisi yeetugamba nti esobola okuleka omuntu ng'agige nti agenda kwetuga neeyimirira awo neegaana omutaasa okwetuga nemuleka neyeetuga nemugobera mu process yonna neyeetuga. Mukimanyi buli mwenda bali mu nsi yonna nti omuntu bw'aga nti agenda kwetuga bagenda kukola suicide, agenda kuva ku kizimba agwe, poliisi fire brigade zonna zikuŋŋaana omutangira okwetuga. Kati yo poliisi ya Uganda etugambye olwaleero bwe badde egoberera owabatujju bano, kati naye nkubuuzizza omuntu agenda okwetuga oba okunywa obutwa, lwaki abantu bafaayo okumuyimiriza obuteetuga naye ate mwe ne mugoberera bugobereza ono omuntu? Awo tuvuddewo. Etteeka epandiike eriri mu intelligence lisoma bubiri nti when you suspect any terrorist cell ngeri active, you have to intersect okuyimiriza cell with immediate effect. You intercept the cell eyo jimiriza. Ekigambo kiri intercept kwe kulinganga okuyimiriza ekintu, okuyimiriza abatemu abo nga tebannatuuka gye balaga. Bakulu mugoberedde abantu bano gye mutatubulidde gye bava era temuba interceptinze wantu wonna, si bwe kiri? Ako nako kafu, temufunyeewo kabonero. Mumpulidde bulungi nnyo? Temufunyeewo kabonero. Bomb squad oba JAT omulimu gwayo baguyita to intercept oba to prevent. Kwatugamba nti okugema kusinga okuwonya. Omulimu gwa JAT n'ebitongole ebirala kuyimiriza butujju obugenda okubeerawo, nemmwe mwayimiriza obutujju buno oba bomu okubaluka? Nedda. Ekigendera kyammwe kyabadde ki? Tukyagenda mu maaso. Poliisi n'amagye ne bannayuganda mwena mukimanyi nti omuntu gwe bayita suicide bomber mu Uganda tetutinamba suicide bomber. In Uganda we don't have suicide bombers and we don't have terrorists in Uganda.
we don't have terrorists in Uganda. Why? Omuntu gwe bayita suicide bomber oba terrorist bambala jacket nga bazisibyeko explosives era bw'atuuka mu target wagenda okukolera ekintu ekyo ng'anyiga trigger nga yeebalula. Kati bakulu mugambye nti ba terrorist bateguludde bomu ebadde egenda okutta abantu. Ladies and gentlemen, omutujju takuba mu kibangirizi. Primary target y'omutujju kwe kuba ebifo ebirimu abantu abangi okusindika obubaka eri abo bayagala butuukeko kuli gavumenti. Teri mutujju akuba mu kibangirizi watali bantu. Taliyo. Awo ntemufunyewo kabonero. Tujja tukyagenda tugenderi gye mwagala. Teri mutujju akuba mu open space watali bantu kubanga primary target ya kusindika message eri gavumenti oba abantu bayagala obubaka butuukeko. Muwammwe gwe mulese abadde ku bridge ewatali wadde omulema nawo temufunye muwadde akabonero kubanga teri suicide bomber akola ki akuba mu open space. Primary target ye eba y'abantu masomero lalizi oba katuge okukunganya mu makanisa mu masomero ewakunganya abantu oba mu butali ye gyakuba. Tosobola kuŋŋamba nti omuntu azze n'akuba ku bridge ewatali wadde abantu abasatu. Kintu kyekimu kye mwakola ku CPS omwaka guli oguwedde nga mwagalira okuleeta ekintu kya ADF era kye muzze mistake emu gye muzzeemu kitegeeza nawe temubozzeewo kabonero. Mulya bulungi nnyo. Omutujju tasobola kwerumya nga tasse muntu. Teri mutujju asobola kweyabya nga tasse muntu, tekisoboka. Ayina kwerumya na kwejjawo ng'atuuse ku primary target ye gy'ayagala okujjawo. Era nawe temukoze eki, temufunyeewo kabonero. Bakulu, mwandibadde mbulira bannayuganda ekigendera ky'omutujju wammwe kibadde ki? What was the main aim of your bomber? Ekigendera ky'omutujju wammwe ono kibadde kigendererwa ki? Ekigendera ky'omutemu wammwe ono kibadde kigendererwa ki? Tekiriiwo. 1. Tosobola kuŋŋamba nti tukimanyi bulungi nnyo nti abantu bonna bagenda kukuŋŋaanira Namugongo. Ate gwe n'ojja ogamba ogenze Munyonyo, ate ne Munyonyo totuuse wali ku kiggwa ky'abajulizi okomye ku buliigi. Oyo si mutujju. Awo temufunyeewo kaki? Temufunyeewo kabonero. Suicide bomba omutujju takuba mu open space watali bantu. Temufunyeewo kabonero. Tegedde bulungi nnyo. Kati wano wali okulya n'okukomba essowaani. Wano okulya n'okukomba ki? Essowaani. Maino kwetereza. Tugenze mu forensics. Tulina ebika bya bomu bingi nnyo. Kamba someseko ebika bya bomu 2. Tulina ekika kya bomu entege mu ttaka ze bayita land mines entege mu ttaka. Abatujju bazikozesa. Tulina ze bayita suicide jackets zibambala zimula abatujju mu filmu zibambala ezo. Ze ngenda okwogerako ebika 2. Ngenda kwogera ku land mine na zino jacket zibambala ze ngenda okwogerako. Ffenna njala tukkaanye wano lumu abamanyi intelligence n'amanyi ebyokulwanyisa. Teri bomu zenjokeddeko zonna ez'ebbiri esobola kukuba n'ekuba n'esima ekinnya wansi. No. Teri bomu esobola kukuba n'esima busimi kinnya wansi. No. Lwaki? Bomu ez'entege oba n'ennyambale main aim yazo oba main aim target yazo ebeera mu open space. Kasitema loku kasitoli nye kula diba ilibote olujjako ekigere ng'ebuka mu bbanga bwete ng'eyabika ng'esaasaana
ekuba buli kintu kyonna ekiri mu bbanga awo kyekubiramu tekubira ku ttaka bomu zonna ezisinga obungi kebere ya jaketi kebere y'okulinnyako tekubira ku ttaka emalala ekubira mu bbanga bweti n'esaasaana kati mmwe bomu eyammwe mpozi ekoze kigambo ki keberera ndi maini ng'ogirinnye kulunyirako bw'onnojjako ekigere ebuukayo bweti bwe mala tuuka n'obbanga ejjemu oppini ng'ekuba mu open space kyova oli ekigambo kye bayita fragments emisumaali obubaatibaati obuva busobola n'omuntu ne mu radius meters nga 5 ku 3 busobola okukuba kerebe eggulu neggulu nebanga ogisumula n'ojjamu oppini era n'esooka n'ebouncing bumala okubouncing adda bbanga n'esumuluka n'esaasa kati bomu yonna ene ya jaketi ne bomu eyensimbe mu ttaka bwe ziba zibalukira mu space tezibalukira ku ground bomu yaba ne balukiddeko luddawa waaki bw'otunuulira akatambi kano kunze naawe bomu ebadde ntege butege ku buliiji awo bomu ebadde ntege butege ku buliiji teyabadde ku booda bomu ebadde ntege butege ku buliiji awo teyabadde ku booda waliwo ebintu bibiri omukyala abadde ku pikipiki n'omwami abadde ku pikipiki zandibanga zibadde primary target za gavumenti lwaki tebatulaze bifaananyi biri visible nga bagambye tinambo tebadde bagimanyi abajuga badde bamanyi nga tebatulaze bifaananyi biri visible bintu byabwe ebyabagenzi abo lwaki tebabitulaze bomu ebadde ntege butege ku buliiji so sinki omukyala adde ajambadde oyebadde mu boda no bomu ebadde ntege butege tukkiriziganyiza ffena oba nedda maze okunnyonnyola nti bomu zino enninnyeko n'ennyambale tezikubanga zidda wansi zikuba zisaasaana mu bbanga nti n'omuntu ali mu radius ya meters 3-2 abeera affected nga fragments ziri zivuddemu zikuba buli muntu ali mu space awo bw'oba olyaba akatambi ako nga bwe kabadde bomu ebadde ntege butege tebadde mu booda bano bateeka okuba omukyala abadde ku booda nowa booda ebadde primary target yabyabakwerinda si batujju lwaki buli muntu yenna mu Uganda amanyi ababooda ebavuga nga wetegereza akatambi ako nga sinaka kuzannyira waddeko booda ebadde esoose ebaluse ne booda ey'okubiri embadde mabega booda ey'okubiri yeewadde distance teri wa booda awamu ne distance teri wa booda awamu ne distance wabula owa booda abadde addira ku ono gwe basse yeewaddemu distance ekyo njagadde nkibanyonyera mu kirabe owa booda abadde addira ono yeewaddemu distance n'asiba yabadde asiba kyekisooka ku crime scene wabaddewo Toyota Hiace Kamunye mugire bulungi nnyo Toyota Hiace Kamunye nayo etuse mu motion neyimirira bulungi nnyo nowa booda bomu wabagiteguulidde wabaddewo Toyota Hiace Kamunye kati bwe bange ebadde bomu ng'abadde suicide bomba ompulira bulungi nnyo ng'abadde suicide bomba bulungi nnyo owe badde bomu nga si China town neye motoka ya Kamunye badde tevaawo n'abagibadde badde tebavaawo wabula bomu ebadde magezi maganda ya China town naye ebadde ntege butegaawo era nga owa taxi ate kuba ali involved olw'ensonga ayimiridde bulungi mu motion ng'emmanga teriyo motoka etambula ye n'ayimirira bomu n'evuga mujjukire nti before bomu okuvuga wabaddewo omusajja abadde ayambadde enkofiira ne jaketi ng'amaze okulaba tageti yaabwe ejja kati oyo gaayi
alabika yabadde ne detonator bomu bano bennyini aba state bebagisumuludde so sinti wa boda oba omukyala abaddeko ba state mafias bebadetonatinze bomu bennyini nchakubuulira particulars za incidents nga webaddewo wabaddewo before wabaddewo guy abadde mu jacket nga yambadde n'akakofiira bw'amaze okulaba taxi ng'ejja ne wa boda gwe baagalanga ajja n'avaawo n'asala n'addeeri era boda olutuuse ku target yabwe gye baagala wa detonator n'akola kinaasumula naye mu motion eyo wabaddewo guy eyasoose okubeera olaba target yaabwe zze wabaddewo guy abadde mu kijampa ekiddugavu ng'akibisse ku mutwe yadduse n'adda ku sayidi n'akurosinga bridge yategedde ate nti waliwo ekigenda okubaluka nga tekinnabaluka ye n'adduka n'adda eno era we kimaze okubaluka ate n'ava eno n'addayo ku crime scene ekirala eyo video gye batadde tebadde ya CCTV camera ebadde evidiyo ekwatiddwa muntu wa bulijjo abadde ku sayidi endera ya bridge kyova olaba nti yeerabidde nti yabadde alina kufokasinga wali bomu wekubidde naye yafokasinze ku ono state agent abadde mu jampa enzirugavu ng'adduka crime scene before bomu nga tennabaluka n'addamu n'amulikodinga ate ng'addayo kati oluvannyuma ne yeerabira n'azunza kamera n'agitunuza mu direction nda ekitali ku CCTV kamera kitegeeza nti bano ebintu byonna bakoze bya kisiru kati njagala balaga ebifaananyi bino bifunga sinazanya ka video kano namwe mwetegereza wano nkugambye abantu bonna abadde waawo mu junction ya bridge bonna ba state agent badde bamanyi mission bonna abadde ba state agent badde bamanyi mission guy abadde ne donator yoli yasaze n'addeeri nowa tax abadde mu mission ku crime scene ne tax ebadde tevaawo ani aggyewo tax n'agitwala ku crime scene ne tax ebadde tevaawo kubanga ebadde yemu kubakwatiddwa mu musango gw'okutta lwaki tax yo ku crime scene teriiwo ompulya bulungi nnyo lwaki yo tax ku crime scene teriiwo kati nkusomesezza owa taxi abadde mu kikula ky'okutta owa boda asembye bagadde mu kikula ky'okutta guy abadde mu kijampa ekiddugavu abadde mu motion yakutta abadde mu kikula ky'okutta ne guy abadde alina detonator yasaze n'addeeri ne gurupu endala zibadde wali bonna abadde ng'amanyi ekintu ekigenda okukolebwa nga bakimanyi bulungi nnyo ompulya bulungi nnyo kati neyakutte kamera naye abadde state agent lwakuba nti beerabira nti abantu basobola okukola forensics ne beetegereza bulungi nnyo kati kansooke nkulaga ebifaananyi bino bw'onootegerera kyenkugambye nti kituufu ekifaananyi ekyo kiraba ono gwe bagamba nti ye mukyala bw'olaba omukyala oyo ekifaananyi n'omwana oli gwe bakulaze mu mawulire bw'olaba ekifaananyi n'omwana gwe bakulaze mu mawulire ekyo gw'olaba alina ebafaanagana eyo face wadde ekifaananyi kiri kale kangizeeyoko awo eyo face ogiraba efaana n'omwana gwe batadde mu kifaananyi mawulire oyo n'ez'engalo nowhere kati bw'omala okulaba ekifaananyi ekyo njagala otunuulire wano njagala otunulire boda ogiraba boda ogira bulungi nnyo boda ogira bulungi nnyo wano namba plate yayo kweri bulungi nnyo bomba girinyiddeko ku mukuto gwe mabega era ekubye wano ku mutto wennyini nejjako abadde agivuga n'agwa mu maaso omukazi n'agigwamu kati bw'ogamba nti oli abadde suicide bomba ono yennyini ono gomulaba omunene ono abadde alina okufuuka obulere oyo yennyini gomulaba abadde alina okufuuka obulere kati kino kikuzzaayo wano jjukira wansi eri
bano bakyalo abasiba sirikale onani ompulira bulungi soko labe boda yennyini bwefaanana bomala okulaba ebifaananyi ebyo kankuzeeyo wano singa badde Suicide Bomber olwo yennyini abadde avuga abadde waabo abadde ajja kutukamu yennyini yasigadde mulamu ekyo tumaze kiraba kati tunuulira ensasage ya chorus oba seminti bwawomogose bomu ezentegeza ba Suicide Bomber tekuba wansi kuleeta damage ku ttaka no okujja nga badde bagiteze butezi mu wansi ogira bulungi nnyo tunuulira wansi okira bulungi nnyo tunula wano wonna bomu jembaga ndi bomu ekuba ngekubira mu bbanga tekubira wansi ne wano yeekulaga nti nekide seminti oba enkokoto yagimementudde kitegeeza nti bomu yabadde implanting either ngebadde mu kisawo oba badde bagiplantinze awo mu kkubo wakati awo tuvuddewo kati bwetumala okuvaawo njagala weetegereza akatambi nga bwe kabadde ekikulu kya byonna kyenjagala oteekeko focus njagala oteekeko focus ku bintu bisatu njagala otunuulire taxi otunule gaayi ayimiridde before nga taxi tenatuuka otunule gaayi ali mu kijampa then gwe kennyini ofune answer bulungi nnyo akatambi kaakano kati akatambi ko mbasi nakazanya ogenda kulaba taxi nga tenatuuka nga yo owa kijampa atambula kankazanya olabe owa kijampa mula uyadduka owa kijampa uyadduka biki oyo adduka omulaba owa kijampa uyadduka amaladdayo oyo mufokasinzeko mulabi wa jampa ye yadduse before explosion nga tenda bakuba target nza babagambe target ye nadduka n'avaayo bwe maze okubaluka n'addayo mumutegedde bulungi kati njagala oteeke focus ku musajja ayimiridde ku buliji owabalukidde bomu ayambadde jacket n'enkofiira ne taxi then otunuulire boda engeri gyekubiddwamu noli olyoka omanye nti abadde alina detonator yoli owa jaketi kyenjagala oteekeko focus etaxi oli gayi nasalana uwungi atambula dderi boda yiyo giraba gwe bayita Suicide Bomber ne bomu nga si ya China Town taxi yonna ebadde ejja kukubibwa owa boda abadde asemba emabega nabo badde bajja kufa nabali abadde sayidi eri badde bajja kufuna effect bonna ne bafunye ne time ekoma oluvannyuma lwa bomu okwabika bajje balabe ki ekibaddewo n'owa taxi n'amala n'avaawo ekyo nkimaliriza
mukuru Chris Magezi n'omwogezi wa police Muhoozi Kanyarugaba bali Museveni kati kansooke mbabuuzeemu wano bulijjo nsomesa bannayuganda ekigambo diversion bulijjo nsomesa ekigambo bannayuganda ekigambo kyebadda diversion oba to convert people from the main issues. One, bomu bwemala okuvuga bweti teri muntu asobola kufuna guts kudda kwekizamininga kifo ekyo wakubiddwa bomu mu ddakiika ezo ennyini no si bwe kiri nti ye ekyo tukimaze naye mwe mugambye mwaze mugoberera okuvaawa temubulidde bantu mugambye nti mwaneutralize ne mwabakubya amasasi awo muwuliddewo omuntu yena gwe bakubya amasasi bagomereza bakuba amasasi ani mwage muba neutralize ne mukuba terrorist babiri ani gwe mwakubya amasasi awo era bandi abamuyimiriza abadde waawo ani gwe mwayimiriza gwe mwakubya amasasi awo. It was a bomb which went off itself. So mwe mugambye jati mwaneutralize abaterrorist babiri how mwabajje mu action how mwabajje mu mutya kimuntu kyandiyagadde okumanya mwajje mba terrorist mu motion mwabajje mu mutya okuva gye mwabagoberedde etteeka ligamba you have to intercept before omuntu yena nga tanatuuka ku target. What was the primary target of these people? Wali question temugibulira abantu. Question eyokubiri mwaba neutralize mutya mwabakubye masasi mubakoze mutya kyekibuuzo haba mukitegedde wano wengendo kwatira sero bihoga ndi educate bihogo amawulire gonna gasomye nti UPDF ne JAT baneutralize abatujju babiri babuuze baba neutralize batya UPDF yetegudde bomu oba mutujju yategudde bomu nga tanatuuka ku primary target muba neutralize musobodde mutyo tewali masasi gavuze muba neutralize mutya nga mbadde mbagobera kuba mugambe muze mbagobera ng'etteeka muli manje lisookerwako etteeka lisookerwako is to intercept kuyimiriza ekintu kyonna ekyobulabe kigenda okwapeninga to intercept etteeka lisookerwako yensonga lwaki tukola security alert yensonga namwe ne muve ne mukola security alert ku TV ne ku radio nti wagenda kuba butujje ejindi ne mbuyimiriza ngo budde bukyali so mugambi muzimba ogoberero to omutujju ngo manyi nti ayina bom ngo mumanyi nti agenda kujjawo bom kukutegula bom n'omugoberera temwogedde gye mugoberedde kuva luddawa temmanyi gyalaga ne mugati mumuneutralize mumutegudde bomu ne muneutralizingiraawo. That's the question. Chris Busiru, police spokesperson and the army spokesperson, you said that you've neutralized 2 terrorists. Are you the one who set off the bomb or you used your agents to shoot and kill those 2 criminals? Can you tell the public? Sero bihogo and educate bihogo kyekizibu kyemulina mulowooza abantu tebategeera mukozesa ekigambo neutralize abatujju babiri muba neutralize mutya nga mbadde temutubudde gye mbadde mbagoberera temutegedde primary target yaabwe muba neutralize mutya mwe mutegudde bomu mwe mutegudde bomu to neutralize them nga temutegedde wagibalaze. Kati ntera nnyo bagamba ekigambo diversion. Abatujju mu nkola yaabwe bakozesa nnyo ekigambo diversion etya n'ababbi batera nnyo okukozesa ekigambo diversion. Bayinza okuli n'ababbi mu Kampala basobola okuliyetinga akavuyo ako ne balwana nga balina gwe bagenda okutagetinga okubbako ssente mwe focus ne mugiteeka ku bayayi bo ne babasala ensawo. Kati mukulu mugambye nti primary target badde bagenda kutega bomu emunyonyo wali ku kigwa ky'abajulizi nti ye watya nga enebadde diversion ngebadde ekibinja ekira kye bali kisobola okutuusa ku bantu obuvune ne mutakifokasinga keeri kubanga in such incidents bwe mugamba nti primary target ebadde yakigwa
bomu nevuga security yoneri ku kigwa etegeza abantu bali ku kigwa with immediate effect ebyokusaba mbiveeko mu bigale buli muntu agende gyavudde tewali security emala watugudde mu lukola okubatta bwe kitwe kino okubeera so ng'omuntu yabadde akulyetinze diversion nene muleka bali mugete primary target badde ya kijjukizo genda kutta abantu bali ku kijjukizo mubalese ne basaba bulungi nnyo watifu nti ne badde diversion oli naagenda n'amalawo abantu bali kati next time mukubirangako ku Senkubuge yatuyuwamu mukubirangako ku Senkubuge nabawandikira script ya Kigeyagenya the police sergeant nembanga muine entuufu Senkubuge wamu wa NRM mumukubirangako nabawandika script entuufu ya Kigeyagenya the police sergeant wasi yoyo musobola okubirako amakulu Alex Mukulu niye mulungi mu kuwandika script ezo n'abakolera script endala ennungi ennyo ez'okuzanya katemba wammwe niyo katemba gwe muzanya talina makulu temukyasobola kusirwaza bantu kati munnamawulire wammwe ono gwe mwaleese yennyini musobola mukwata mukuba emboko ku kabina ako munnamawulire mwamuwulidde bulungi nnyo ng'ayogera ebigambo bye muwulire bulungi nnyo bwe mala okuzanya akatambi kana ak'omunnamawulire then mbazanyire expert one mutegeere oni munnamawulire yayogera njagala oli ekigambo kya munnamawulire kyayogera kyonna olyoka owulire badde bomu omugoba wa bodaboda agibaddeko abadde alina omukyala gwatisse era tutegeezeddwa nti ekitongole ekya JAT ekirwanyisa obutujju kibadde kibalondoola okuva yonna gye bavudde gye tutannategeera wabula bwe batuuse mu kitundu kino babadde boolekedde ekkubo eriyingira ekiggwa ky'abajulizi bwe batyo bomu babadde babalondoola yonna gye batannatege munnamawulire aloopa badde babalondola okuva yonna gye batannategeera era mbu badde banaatera okutuuka ku kiggwa ky'abajulizi ye primary target kati watifu kano kabadde ka diversion ngeriyo ssere endala egenda okubwatula abantu bamalawo tuli ku munnamawulire wa NBS wulira bulungi nnyo tugenda mu maaso nebwatukira ku lutindo luno olusalamu wano ku luguudo olwa Pope Francis Link nga bwolaba ebifaananyi abantu ababiri bombi bafiiriddewo mu bulaga omukyala agambibwa okuba nga yabadde ne bomu eno abetenteddwa era asigadde bulere n'owa boda abadde amuvuga naye asigadde bulere ab'ebyokwerinda batuuse dda mu kifo batandise okukisalako wabula abantu abetoolodde ekitundu kino bakubiddwa nnyo ensisi era bangi bayimiridde ku mayumba gaabwe waggulu okulaba kiki ekigenda mu maaso kubanga okubwatuka tekubadde kwa bulijjo kubadde kw'amaanyi ddala era ne kulekawo entiisa omusaayi gumansuse abantu babetenteddwa era ne booda neggwerawo ddala njagala okwegatta kuba ebyokwerinda abanguye okutuuka mu kifo kino batubuulire biki ebibaddewo afande Kamjira y'omu ku be tusanzeewo nga yatuuseewo dda twandyagadde okumwegattako okutegeera kiki ekibaddeko afande tubuulireko katono nnyo ku mbeera eno afande agambye tulindeko bakyagezi kati atutte engalabi y'omutwe mbwabuuza Kamugira biki ebibaddewo ku crime scene Kamugira mugambye tetuna kitusobola kwogera genda kati ono script oba ekiwandiiko kye bamuwadde okusoma kimulimye okusoma atalabisiza bulabisa gavumenti ekisookera ddala buli olaba Natasha Broadcasting Service ku crime scene mujjukira okutugana okuwamba abantu okwabeeranga okande Mugisha nga ajja ne measurement C ajja n'ebitabo n'akola investigation ku crime scene nga ba forensics tebaliiwo kati noba asindise ono munnamawulire ajja akola ebyengi by'ekisiru nga yogera by'ekisiru kati ekyo si ekikulu kyekiriwa njagala owulirize omwami ono bulungi nnyo ebigambo byagenda okugamba ekigendwa kya Museveni kyakulangira ekibiina kya National Platform nti kyabatujju akiggale bwe kiba kimulemye agenda kukozesa okutegaatega bomu agambe nti eggwanga teriri safe tebagenda kukkiriza laale ziriko bantu bangi kati wulira expert omulala akunnyonnyole
Yes, muganda wange Kajubi Fred. Mugamba otya amazaalibwa amalungi. Cake tetugirabye naye kansubire nti gye bujja onaatusindikira ka cake naye nga Mukama akwongera amaanyi obulamu okola emirimu mu bulungi bwagyo. Bwebale kutuuka ku mazaalibwa gano. Happy birthday. Kaakati n'ebituli ebiringa 6 byenjagala okuba mu nsonga y'ekibwatuka ekibaddewo. Ebituli byenjagala okuba muno nga omuntu aludde mu bintu ebimu. Ekisooka siini yonna awabadde ekibwatuse. Ekisooka tokkirizibwa nga munnamateeka nga enforcement officer okuyingira ku scene nga tennaba kubeera cleared. Ekisookera ddala bakugamba era butubisoma, you do not enter the scene before it is cleared. Lwaki? Eyo ekibwatuka ekisooka kiyinza okuba kiri connected n'ebiwatuka ebirala nga 4 kye bayita secondary devices. Kaakati you don't rush to enter a scene w'osuubira nti waliwo secondary devices. So eyo ensobi yakolebwa omuntu toyingira scene nga tennaba kubeera cleared. Era awo kyokulaba kugamba linda bomb squad, linda abambulance basooke bakola kye bayita securing the scene. Njagala omuntu yenna ambuulire oba scene eyo yabadde secured immediately. Okuleka okwanguya okufulumya amawulire nga scene tennakubeera cleared. Era ebiseera ebisinga scene eba ne cleared, scene eza n'okumala emyezi 2, 2 months nga scene eri cleared nga tebakkirizaano na muntu yenna. Naye no scene yaffe yabadde tampered with. Ekyokubiri, you are not supposed to move evidence prematurely. Eyo yeteeka litutambulirako eddala. Evidence tomupapirako okumugjawo. Okugjawo ebibwatuse, okugjawo emibiri, okuggyako byonna byonna ebibaddewo bitta obujulizi. Owulidde ekikolebwa awo bakuba ebifaananyi. Olaba nti nebeera pikipiki. Pikipiki bwebaako ebitundu ng'okisumudde ebitundu 150. Tukisoma nti tuba twetaaga ebifaananyi 150. Bwebanga pikipiki eyabwatuse eriko pieces 150. Tuba twagala ebifaananyi 150 ku buli piisi ya pikipiki. Bw'aba muntu nti alina ebitundu ebyokumubiri 7, buli kitundu kikuwa ekifaananyi kyakyo. Olw'ensonga bwenza okulaza yadde bbomu yadde grenade. Onza okulaza yadde grenade nga pikipiki yayabise yokka nga yadde ina ekizibu kyayo nga pikipiki ng'oli yayogeredde ku ssimu piki neebaluka. We don't rush into conclusions. Lwaki okeera ogamba mbu yabadde bbomu? Because olina okukwata ebyo ebitundu byonna obyanalizing item by item, piece by piece. Pikipiki n'ogiva ku exhaust, n'ogenda ku mupiira, n'ogenda ku mpagi, buli kimu olina okikera ng'okikuba ekifaananyi. Tojjaawo muntu yenna, tojjaawo object negi mpaka nga buli kimu kikubiddwa ekifaananyi. Ne bagamba empagi oluwagi bwe tuwadde mu size bweziti, entebe yadde esangibwa ku size bweti, tanka yasangibwa ng'ebaluse ng'eri ku kilogundi millimeters bweziti. We clearly photograph and document everything before touching it. Nga tonaba na kikwatako kyosooka okukola bifaananyi. Ekyo tekyakolebwa. Ekituli ekyokusatu, tetukkiriza bantu contaminating a scene oba okugjawo obujulizi. Naye bw'okkiriza buli muntu kujja ku scene ow'amawulire n'ajjawo immediately, omuyise n'ajja oli n'ayingirawo, bakugamba maintain a strict access, limit entry to only essential personnel. Ow'amawulire talina kubeera, ab'amawulire babeera mu perimita yaabwe, tebakkirizibwa yadde okusembera ku scene, wabeerawo paramita. Naye ffe kintu kibaddewo within 10 minutes ab'amawulire bajjuddewo, ab'ekyalo, abaaki. Kaakati ddala, if anyone can access the scene, someone can even come and plant evidence. Na planting awo n'ekitabadde ku scene, na planting awo ekitabaddewo. Oyasobola okulanga muli amayita ka grenade ke basikedde bapini ya grenade n'agisuula ku scene. Owulidde. So scene ebadde erina okuba controlled. Naye scene tebadde controlled, kiteekawo ebibuuzo bingi. Lwaki okkiriza buli omu okuyingirawo? Mu ideal situation bakola parameter ne bagamba 5 kilometers away from the scene, ne batakkirizawo muntu. Ne banoonya ennyumba zonna eziri awo, emmotoka ezabaddewo buli kimu.
It can even take 6 months. Gatibakiriza umuntu mu CAVA. 6 months. Gatibakiriza umuntu. Nasubenda yakolebwa. Talking to the media prematurely and the public. Publicly naming suspects or discussing evidence early can tip off culprits, witnesses, or compromise a fair trial. Olidde. Bayambi okugera mu mawulire ekintu kyakabaawo dakika tezinawera n'asatu mweya ne feesi y'omuntu eyakikoze kale wabaga ddala eyakikoze ne bamulaba accomplices bonna tebadduka ne bagenda e Kenya nati munaye munnaffe lubega bamukutte buli bamutadde ne mawulire mwena mudduke owulidde kakati procedure within 30 minutes mwena ekifaananyi mukifulumizza amawulire gonna gamanyi gwe bakutte yebuno Facebook yonna emuliko yono gwe bakutte yono gwe bakutte. What is the idea there? Why did you talk to the Magagundi? Why should I write a last card? Maybe suspect mumufunya mumutimbidewo ifana mumutimbidewo. That was a very, very wrong move. Hold it. Then another thing, why do they making assumptions? They are jumping to conclusions. Tona manya chiriwo, tona manya whatever. Nasa wade batagatinga balamazi. Gwe oyogedde nanya gambi batagatinga balamuzi. Face yo muntu mazo jiteka mawulire. Ba accomplices bona badduse batolose bagenze alika tulamba nati badde banoonya balamazi. How do you have that information to badde batagitinga balamuzi? Where information ayo gijewa? Why do you have a premeditated gundi? A premeditated ideological and emotional pressure ikujudde. They are targeting abalamazi. Who has told you? Who has given you that information? Number 6. Ensubenda lekolebwa. Tetuna bomb squad. Why is the UPDF commenting on this? We have a whole squad. Squad ekola ku gundi ku ebigudde musairyo. Aba deactivating a bomb abachi ba bomb squad. Why is it that it's the UPDF commenting on this? It shouldn't be the UPDF. Hold it. So the Chendo was anti-protocol was avoided. The judgments are biased, but also when you look at that video, you know Msaja kulembedde pichi eyonga atambula. Wamulabye clear. Atambula maaso ga pichi agimanyi nti waliwo ekigenda okubeerawo yatambudde maaso gaayo pichi neyamugoberera ali yadagiwa ne signals. Olidde signal ngalinga azijiwa kata uyimiriramu kata ukola bwoti pichi nemuvaako emabega era mukumuvaako emabega wamulabye nga atambula n'agenda wali mu nsonda nalinda ne happeninga ngaliga yetayagala abantu bangi kubeera ongera olaba alinga bambi afaya gamba abantu tebagenda within pichi we yabadde waliwo ya veni mabega yambadde kihudu kya black ayimiridde alinda hudu ya black eyo ebereki hudu eyo agibise omutwe gwonna amayine kamera weeri kamera n'agikuba bulungi omugongo amanyi siini eri mu maaso kyebagenda okulaba batolso kyetwebuuza waliwo kyebayita mu investigations waliwo kyeweesigaliza nga detective. What was the rush and the pressure okureleasinga video eno? Ani abadde apapye nnyo oyo yadde apapye nnyo olidde because ekintu ekyo bwe kibaawo ba agencies bwe zijja zensooka kusitualize gamba ana alina kamera mu kitundu era bajja ne bakugamba for security purposes footage yenna ali ku kamera yo tumwagala for security purposes. Era footage bamutwala ne bakugamba kane refushe an issue of national security footage mutuwe. Oba oyagala oba toyagala footage oba mukujjako. Olidde. Kasita kino kibaddewo. The bombing ya America. Footage ya mali banga tannafuluma kamera zamuyina naye abantu balwawo okufulumya footage omutuufu. Olidde. Naye kakati wano footage yangu y'okufuluma akafaananyi k'omukazi kangu y'okufuluma ebimukwatako gy'abeera bazadde be ekiki mu footage bamu abasajja bajja batategerekeka bona akulembedde pistola ali mu black hood amawulire gangu y'okufuna access information yonna gagiyina oyinza ogamba amawulire gaabyo ne mu planning ekintu kino bannamawulire baabayita. Those are my assumptions. They could be wrong, but I know they are right. So I need to see there is something fishy going on. Either mass out bagala crowds oba tugenda genda mukalo wa kali scientific nga bakugamba nti ebyokwerinda by'eggwanga biri under threat. Kale n'abala banayongereza okwo webale. Bawulira analysis y'omwami ono kubanga ali well informed with intelligence
n'olaba video nga bagikulaze ne munnamole bwabaddewo n'abaddewo n'engeri police n'amagye gye baddusemu okukola statement ezitakwatagana azifu waliwo bagoba kikulaga nti guno gubadde muzannyo omutegeke. So nze ndi siri surprised okuba nti abantu abo bayinza okubanga bantu ebadde primary target ya government nga si batujju bassebwe si bantu ba bulijjo nga abadde babategese nga baagala battiraawo kubanga singe badde bom gye tuyita bom eyo taxi bali tesigalamu kintu kyonna na drive atasobola kuwonawo n'abantu bonna babadde mu radius ya meters 20 awo bonna batebasobola kusurviving n'owa boda mbadde batasobola kusurviving ne bonna basurviving bulungi babatambudde bagenze nga primary target omaze ogijjawo. So byonna mutaddeyo nti omuwala simanyi mutujju simanyi biki family dati dayo kasasiro kino kyonna ekintu mukifumba main target ya mutugimanyi yakola kibiina kya national platform na kukifuula nti batujju nga mukola fojjale wammwe. Ndi wano oba informinga Museveni, Muhoozi, Chris Magezi mwenna video tumazo zisindika mba experts okwetola ensi yonna bali mu kuzaanalizinga video efulume gye mutadde mweke nnyini tugisindise mu ba expert bali mu kuanalizinga video eno ne bimuwandiise byonna ku mitimbagano era biri mu profilingibwa kati musinike ebinyo ng'embuzi esabalaavu nga mugamba nti muwassa abatujju nga n'abatujju bwe musse mu investigation sekikkirizibwa kufuluma information before nga temutegere na crime scene biki babaddeko abadde ku crime scene bonna bali luddawa temufunye footage ali independent okuva ku wamwe mwekwatidde nga nowa mwalimu amatankane video mazo ozihandolingayo ziri mu kukolebwa analysis naye so far as ziraga nti ne video yagikutte yabadde stage managed agent yabaddewo nga ali mu capturing ebintu ebyo nga muloza tuli basiru nnyo so kati analysis yonna byomwogedde ku mitimbagano nono byayogedde ono. Fun enough odiro ti omusajja yatakkiriza mutwe gwe nti alina okugukosa n'ayogera bwa njagala owuliriza omusajja ono njagala owuliriza Chris Magezi ng'ayogera engeri gyafulumyamu ebigambo bye n'ekibuuzo kyebamubuuza n'anaagira kye njagala osooka olye bulungi nnyo njagala owuliriza Chris Magezi ono ng'ayogera. So we already know that her two closest associates, her father blew himself up at CPS in, I think it was August 2021 or thereabout. And her husband was also killed by our own forces in 2020. Her husband was a terrorist called Muzaffar. Muzaffaru, just a moment. Muzaffaru. I have one name, Muzaffaru. Her husband. Korisi Musiru. Mubili abiri mugumu era nga tugenda mu kalulu. Mwatega bomu ku CPS awo na wali ewalla. Ogambye taata w'omwana ono yeetulisaako bomu ku CPS. Amanya g'omusajja temugoogedde aga taata w'omuwala. Then ogambye nti nebba w'omuwala ono y'omu ku be mwakuba abatujju naye erinnya oyina limu lya Muzaffaru. Njagala kubuuza bwe mbanga mulina proper information ekwatagana ku terrorist cells ongamba oti ate mulina erinnya limu Muzaffaru. How many Muzaffaru do we have in Uganda? Chris Busiru, how many Muzaffarus do we have in Uganda? Tomusobola kukola criminal file ng'eriko omuntu alina erinnya limu Muzaffaru. Tekisoboka. Taata w'omwana mbu mutujju 221 yeetulikasako bomu. Bawe mwamotta mbone yali mutujju. Nomu ate bawa manya tosobola kunga nti oyina erinnya limu Muzaffaru. Nga talina linnya lya kambaddizeewo katono muwulire. Ono no diddigi ya mulonda. Wulira bulungi nnyo. So we already know that her two closest associates,
her father blew himself up at CPS. I think it was August 2021 or thereabout. And her husband was also killed by our own forces in 20. Her husband was a terrorist called Muzaffar. Muzaffaru, just a moment. Muzaffaru. I have one name, Muzaffaru. Okay. Her husband was Abdul Shakur, the suicide bomber who detonated himself at CPS. Yes, the father is Abdul Shakur. She was a daughter to Abdul Shakur, a suicide bomber. Mukulu Kulisi Magezi. Abdul Shakur. Gwe Kulisi Magezi bakube bonga buli gyokwata bagitta. Bw'obadde okola statement mu kusooka toyogedde mannya ga taata wa muwala. Ne kati ogogedde Abdul Shakur gonna abiri teri muyisira mu Uganda nga ayina amannya abiri gonna nga talina linnya lya kika. Abdul Shakur erya bbawo ayina limu n'emmeso labe erina dati mu luzungu. Ate bakubuuziza osoose kukola bwoti amaaso mu galo nabagamba mwegereza omuntu ayambala galo osoose kukola bakubuuza amanya ga bbaawo husband Muzaffaru n'obikkula mu kitabo kati kankazize mu kawulire bulungi nnyo mutundi omusajja ono muli ebigambo bulungi nnyo muleke mumanyi tebana bantu basiru. We already know that her two closest associates, her father blew himself up at CPS in, I think it was August 2021 or thereabout. And her husband was also killed by our own forces in 20. Her husband was a terrorist called Muzaffar. Muzaffaru, just a moment. Muzaffaru. I have one name, Muzaffaru. Her husband was Abdul Shakur, the suicide bomber who detonated himself at CPS. Yes, the father is Abdul Shakur. She was a daughter to Abdul Shakur, a suicide bomber who detonated himself at CPS. Kulisi Magezi statement yosembayo julira gwe kenyino jument statement yokola tekwatagana. Wache bigambo bino tubyogera mu lulimi oluzaali. Abane bategeera bulungi nnyo kubanga o confusing amanya g'abantu bano n'enkwatagana yaabwe abantu babuzaabuza amanya g'abantu bano enkwatagana yaabwe ng'abantu nayo ogibuzaabuza mu statement z'okola bw'obeera mu kkooti gw'obeera musibe kansooke mbaddiremu omulundi ogusema muli omusajja ono mulyoke mutegere nti emboozi bafumba nfumbe. Muzaffaru ono Kulisi Magezi. So we already know that her two closest associates, her father blew himself up at CPS in, I think it was August 2021 or thereabout. And her husband was also killed by our own forces in 20. Her husband was a terrorist called Muzaffar.
Muzaffaru, just a moment. Nabikula. Muzaffaru. I have one name, Muzaffaru. Her husband was Abdul Shakur, the suicide bomber who detonated himself at CPS. Ogambye bawo muwala ye Muzaffaru gwe mwakuba ate omaze n'ogamba nti bawo muwala ye Abdul Shakur eyetulisizaako bomu ku CPS nomala n'okyusa nti yali kitaawe namuyina ekizibu kankamalayo ndyoke nkate kankamalayo nkate mwewulizireko. So we already know that her two closest associates, her father blew himself up at CPS in it. I think it was August 2021 or thereabout. And her husband was also killed by our own forces in 2021. Her husband was a terrorist called Muzaffar. Muzaffar, husband, Muzaffar. Muzaffaru, just a moment. Muzaffaru. I have one name, Muzaffaru. Yes. Her husband was Abdul Shakur. Suicide bomber. So, husband ayina babiri, ayina Muzaffaru ne Abdul Shakur. Video mba nkyagidda moyo mba sigimaze naawe. Muyonka nyente kyekizibu ne munyuramu n'obusa. Ogambye husband Faruku. Muzaffaru. Ate omaze n'oddamu husband w'omulala Abdul Shakur. Lwaki mba muyonke tumala zinazaako busa ku mabere zigazo nga muziyoko omusajja omukulu atudde mu galubindi mukusirwa busirwazi. Suspect abeera ate ne ba husband babiri omulundi gumu ng'omu muyita kitawo ne mwe. Two husbands, both terrorists, and they were neutralized. Omo gambye nti mwamotta. Ate ogambye wokubiri eyasooka kitaawe yetulisiza ku kulira na CPS. Bw'okyusa statement n'ogamba era ne bbawo wokubiri yetulisiza ku CPS. Kati what kind of nonsense is this? Mumutuyita basiru. Obwongo bw'ente muyonka ente zino nga ziriko obusa ne mugatta obusa n'amata ne mulyoka muyiika Windows. Gobo yambala galumu noza nti otegeera nnyo. Wamma kansembyeyo n'ono. Njala ko bazannyo mwenna